Yes, utevu kwandiza ku Fadi TV uji akadde kano ngina kusaba subscribing ate o liking video ne rape ne ane munu yebikyagenda maaso wabula twaliwo ebiguddewo nti rape ali Lubuuto yafukiddwako era bagamba nti Bindeeba omwami wa Bindeeba wa rape Akikoze finally rape ali Lubuuto amawulire gano gasasanyiddeyo nnyo ku mukutu gwa Facebook nga galaga nti rape ali Lubuuto era aliggwako essaawa zino oba babitegedde batya simanyi wabula abasinga kibavudde kugamba nti rape ali Lubuuto olw'ensonga nti waliwo ekifaananyi kyekupisa nakiteeka ku mukutu gwa Instagram bannayuganda bakisasaanyiza nnyo nga bagamba abasinga bakomentinzeko nga bagamba nti rape ali Lubuuto ku kifaananyi ekyo lwakuba ekifaananyi ekyo ngezaako kinoonyerezaako naye ate sisobodde kukifuna naye nga kibadde ku Instagram oba kugamba kinnemye okukwasa naye nga ku Instagram kisasaanyiddeyo nnyo era abasinga basinzidde ku ekyo ne bagamba rape baba mwana tu Bindeeba yakikoze Bindeeba finally amaze n'akisabula ne bayita social media abazungu bayita social media bannange omuntu aba nakamake lwaki mwagala okwambula abantu ne mugamba nti bali Lubuuto ku Instagram kwe kisinze okutambulira posti kwesinze okutambulira nga basinga bagamba rape congratulations jukira sigwe gusinga bagamba nti rape ali Lubuuto omwezi oguwedde omwezi ogwokutaano nga gutandika era olw'amawulire agali gatambula nti rape yali ali Lubuuto ebiseera ebyo nga no conject nga ne introduction tenabaawo omwezi oguwedde ogwokutaano nga gutandika era batandika obisala nti rape ali Lubuuto neggwako Bindeeba yakikoze finally ebepiki nga mu social media nga omanyi abaana ba social media ndozi nga bamanyi okwaki okulepecha okulepuka n'okujegera n'okujegera nabo era bebamu kubakola ki kwabiteekamu omuliro nga batambuza ki posti ku mukutu gwa Facebook nga bayaga nti rape yali ali Lubuuto wabula ate kali bizzeemu lunaku lwaleero ku mukutu gwa Instagram jukira rape ne Bindeeba bali mu ggwanga lya America baliko anemoonu yaabwe jukira olwokutaano lwetwakakuba emabega kwabadde kwanjula kwabwe yadde introduction yaabwe era nga Bambi yadde sanjire ku side ya rape kosa n'omwami we Bindeeba kuba ate kati essaawa zino bali mu anemoonu naye essaawa zino ate abasinga balumiza nti rape ali Lubuuto bagamba nti bagenze ne Bindeeba eyo mu America kyafu kikugamba kyatokose butokosi nga si kisaanikire ku social media abaana bali ku social media baagala olugambo kati abasinga bakola kino baagala kuwulira kinava mu rape abasinga bo kibeetaaga okumanya baagala kuwulira kinava mu rape bo abasinga ye pulaani yaabwe baagala kumanya ki ekinava mu rape zipulaani zaabwe naye nga rape tanaba kuvaako kintu kina kyayogera kikwatagana ku nsonga ye Lubuuto olwa Bindeeba naye nga social media ndozi bo batandise dde obisaasaanya nti rape ayinza okuba ali Lubuuto olwa Bindeeba era nti anemoonu gye bagenzemu kyabadde kitokota butokosi nga si kisaanike kwegamba bitabula okutwaliza wamu naye nga tujja kubaawo nga tubiraba tujja kubaawo nga tubyekebejja tujja kumanya kiki ekigenda mu maaso wakati wa rape ne Bindeeba kituufu rape ali Lubuuto naye nga kyendowooza kinzidde mu birowoozo byange ndabanga basomera endowooza baagala okuwulira ki kinava mu rape naye nga rape sibira tanaabako kyabagamba kyonna omanyi bagezaako mukemaakema bateekateekayo obugambo balabike kubanga bamugyamu information naye kiyinza obutasoboka olw'ensonga nti rape kati yabeesonyiwa era kati akola bintu ebimusanyusa takyali ku bintu ebyokusanyusa abalala siba nti banamugyamu information ewerade n'akamu sikisuubira ekyo ndaba kiziza n'okutta kitta information siba nti banaasobola okugimugyamu gye baagala ba social media nnoozi jjukira bloggers bonna abasinga beesunze rape nga avawa mu anemoonu bamulinze ku kisaawe Entebbe abasinga baagambye bajja kubeera ku kisaawe Entebbe olunaku lwanaavaayo bagambye bagenda dumakinga kalenda bloggers YouTubers abasinga baagala mujjako interview nga yakava bw'ati mu ggwanga lya America mu anemoonu n'omwami we Bindeeba era nga bloggers abasinga beesunze okulabika nga bamujjako interview nisimanyi waje binaggwere bya rape ne Bindeeba abaana batambulizaako amaaso
babatambulizaako amaaso babataddeko amaaso amogi kugamba Bambi tebabaganya kukola kintu kyabwe nga beeyagala nga beegazaanya babataddeko nnyo amaaso kugamba simanyi oyo Binagwa nengenda kusaba subscribing ate olayikinga video nibagita Faadi TV UG naye ng'ensonga z'Olubuuto nazo zikutte enkandago ku mukoto gwa Instagram ensonga za rape bagamba aliggwako nti Bindeeba kyamukoze mu anemundu kikugamba nko ku baana kyatokose nga si kisaanike kugamba ne bana social media ne bana ba social media endozi balina olugambo abasinga oli akira ku Facebook akira ku Instagram ku social media kuva ku makya paka ku makya ng'ali okwo akomentinga ku ziposti eziteekebwayo kyaka abasinga bali ku social media bakola mudda sente zaawera balina waka sente atolako mpolampola ndabako kyakola ki kyakwasaganya ekimubeezaawo ku aninga obulamu okubeerawo to hand living abasinga bakola ku adasi ndomanyi omuntu watukirokera ku simu nga gokera commentinga ku ziposts eziteekebwa ku Instagram ku Facebook kati be social media endoza bagamba nti rape ali Lubuuto alikirawo kwekweka kwegamba pitabula naye nga byebenze nja kuba mbibatuusaako wano ku Faadi TV UG kasi tuna subscribing no likinga video nti no commentinga ojja kuba ofuna ekisinga ate ekyomugaso bagita Faadi TV UG nze updates simba nazo ezina value buli lunaku buli kadde buli ssaawa subscribing mulikinge mu commenting ate mu sharing video eno mbasibidde abantu bilike mu video nabezeeko nsonga za Lubuuto lwa rape ne Bindeeba mbere bulungi mwerawo